This is from Patilla Omusumba ow'ekitiibwa Prophet TB Joshua awumuziddwa olunaku olwaleero mu nju ye ey'oluberera. Kufefejje kwoli era nga mbanirizaako mu ddakiika eno yennyini ngamba nti mukola kyamaanyi nnyo ddala kubanga ate mugyekumiddeko mugyebale gye mutuusizaako engalo olunaku olwaleero. Kansuubire nti muli bulungi abalungi abaagalwa ate nga gwatanatweyungako genda mu maaso obere nga onyiga ku ppesa erya subscribe. Olunaku olwaleero namungi w'omuntu okuva mu ggwanga erya Nigeria yeeyiye ku Synagogue Church of All Nations okusiibula omubiri gw'omugenzi amanyiddwa nga Prophet TB Joshua era ng'ono yali w'amaanyi nnyo mu nsi yonna. Yafa ennaku z'omwezi nga 5 omwezi ogw'omukaaga era nga wali wabulayo ennaku ntono nnyo okuba nga ate atuuka ku mazaalibwa ge, wabula ng'ate yali yalagula nti tali celebratinga mazaalibwa ge ga mwaka guno. Ono nno amaze omwezi mulambirira nga bakyamukungubagira. Keesi bw'etyo bwefaananyeko ebadde ya girasa. Omwoyo gwe Mungu agulamuze kisa n'omubiri gwe guwumule mirembe. Okuddako mu ggwanga lyattu Uganda bo abateeberezebwa okuba nti benyigira mu kikolwa eky'okkuba amasasi mu mmotoka y'omukulu amanyiddwa nga General Katumba Wamala ekyaliwo ssabbiiti eziwerako ddala. Olunaku olwaleero lwe baleeteddwako mu mbuga z'amateeka wali e Nakawa. Kinajjukira nti bano baakwatibwa weeks 2 emabega naye nga families zaabwe badde tebamanyi na waabwe bali era nga bano bagenze mu maaso kubanga bababanja nga bayita mu balooyazi baabwe. Omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyoko olunaku olwaleero n'ayogera ku nsonga eno nga ayita ku mukutu gwe omugatta abantu ogwa Facebook. Wabula ng'ate bano baleeteddwa nga bajjudde ebiwundu n'ebisago ku mubiri gattako n'okubeera mu maziga amayitirivu nga we bagenda mu maaso okubanga ate basaba bekikwatako babatwale mu ddwaliro bafune obujjanjabi olw'obulumi bwe babadde bayitamu. Owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'ayogera bw'ati n'agamba nti bano olunaku olwaleero baleeteddwako mu kkooti e Nakawa oluvannyuma lwa families zaabwe okubabanja nga bayita mu balooyazi baabwe. N'agamba naye nti bagenze mu maaso okubanga ate batulugunyizibwa olw'okuba nti babadde beetaaga okubajjamu information. N'agamba naye kino si kituufu, kikyamu ddala mu mateeka tekiriyo okuba nti otulugunya omuntu omuggyemu information. Okwo nnagasseeko okubanga agenda mu maaso okunenya ensi ezigenda mu maaso okubanga ate zivujjirira Uganda ensimbi ngamba gavumenti ya Uganda ng'agamba nti ensimbi zino ze bagenda mu maaso okubanga babawa gavumenti ya Uganda zegenda mu maaso okubanga ate ekozesa okusasula abatujju abagenda mu maaso okubanga ate bakola ebikolwa ebifaananako ebiti ku bantu ba bulijjo. Okwo nnagasseeko okubanga ate anenya Uganda abasirise kubikolwa ebifaananako ebiti mu ggwanga lyattu Uganda ng'agamba nti musirise abasinga obungi olw'okuba nti mugamba muli safe. Naye n'agamba nti kino kigenda kumala kutuukako oba kijja kumala kutuuka ku muntu wo bw'ojja okubanga ate okakasa nti ddala wamma Uganda teri safe n'akamu n'akatono ddala. Okwo nnagasseeko okubategeeza nti okusirika ate kugenda kubanga ate kubayamba okuggyako okuyimirira ne mugamba nti ekimala kimala era ne mugenda mu maaso okubanga muyimiriza ensi ezo ezigenda mu maaso okubanga ate zivujjira Uganda ensimbi okubanga ategena mu maaso okukola ebikolwa ebifaananako ebiti ng'agamba nti singa ekyo kinaakola oba oliawo embeera ejja kubanga ate edda mu nteeko. Embeera yo bwetyo bwefaananyeko abakulu bano kigambibwa nti baali bawerera ddala naye nga abataano battibwa mu process ey'okubanga bakwatibwa. Bo tebafunye wadde akakisa ak'okubanga ate batuukako gye baasibirwa akakisa okubanga balabikako mu kooti. Okuddako ku mukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni yes. Wenjogera waliwo ekiwandiiko ekigenda mu maaso okubanga ate kitambula nga kiraga nti omukulu ono yagenze mu maaso okubanga atowa order eri mukyala we gwe tumanyi nti ye Minister of Education ne Minister of Health n'abategeeza nti bano baddire ensimbi ezibadde zirina okubanga ate zikola mu construction projects eza health wamu ne construction projects eza education bazigatte zonna baziteeke mu Army Construction Wing. Ndowooza ntegerekese bulungi kanziremu nkunnyonnyole. Baddire ensimbi ezibadde mu budget ya education n'ensimbi ezibadde mu budget eya health ebyobulamu bazikwate bazize ku side ey'amagye oba kitegeera era nga kiragira ddala nti onagezaako kubanga anyweza amaanyi mu byamagye. Wabula omukulu amanyiddwa nga Kakensa avuddeyo n'agenda mu maaso okubanga ate afulumya information ng'agamba nti ku nsonga efaananako bweti azze afuna okwemulugunya okwerako ddala okuva mu bannamagye ba police officers abasawo n'abasomesa nga bamugamba nti ssente tebazi
tebazirabako oba omusaala gwabwe kati ebbanga liweredde ddala nga tebafuna musaala nga kyebamugezaako okumutegeeza nti agende maaso okuba nga ate apostinga ku mbeera efaananako bwetyo oba ayogera ku mbeera efaananako bwetyo basobole okuba nga ate badduukirirwa wabula agenze maaso okuba nga ategeeza nti okusinziira ku mbeera nga weeyimiridde omukulu Yoweri Kaguta Museveni yandiba nga ssente zimuweddeko takyasobola kuba nga ate abeezaawo Uganda kyova olaba akola ebintu ebifaananako ebiti ate nga tayagala kunafuya magye oba okitegeera kyova olaba addira ssente za bajeti endala n'azijjayo n'azizza mu bajeti ey'amagye ate nga tayagala kukendeeza muwendo gw'abamagye kubanga akimanyi nti ab'amagye ku bo kwayimiridde jjukira nti embeera efaananako bweti ow'ekitiibwa amanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi yagenda mu maaso okuba nga ajogerako ng'agamba nti ab'amagye bafiibwako nnyo naddala mu bye beetaaga okusinga gundi endala zonna okitegeera nga ebyobulamu tebifiibwako kati oddira otya ssente eziri mu health ate n'ozijjayo n'ozizza mu magye embeera bwetyo bweyimiridde naye ng'ate mu kaseera ke kamu kinajjukira nti mawulire gaze gayitingana ku social media nga bagenda mu maaso okuba nga ate babika omukulu ono wabula ng'ate avuddeyo n'agenda mu maaso okuba nga ategeeza bannayuganda abagenda mu maaso okuba nga bafulumya amawulire ago nti bakukwatibwa era n'agamba nti oli bw'aba nga ali mu Europe nayo ajja kuba nga ate akolwako bulungi nnyo nnyini ddala. Another problem we need to solve, I don't think it is a security problem, but it is an idiotic problem. The social media. The social media apparently has been saying that Museveni is dead. Now the other day when I went to side of Bombo to lay a foundation, people were looking really, because they thought they have been told by social media that Museveni is dead or something like that. So the security service needs also to solve that problem. I need to check with them to locate quickly the one who tells such a story, because you waste people's time. They should go for you. They should go for you, should locate you where you are, and we'll go for you. And if you are in Europe, then we denounce. Embeera yo bweti bwefaanana eruyi eyo so nga ate okuddako wano ku Honorable Robina Nabanja yes naye agenze mu maaso okuba nga ate alonkinga oba nga atongoza okugabira abantu ssente be baasuubiza okumala ebbanga gye buvuddeko awo mu maaso ekumi yes emikolo bwe giti bwe gigenze mu maaso okuba nga ate gitambula olunaku olwaleero. So today now we have just approved 10. Yes, now we've just approved 10. The entire process is going to go on. To be continuous? Yes, it's going to be continuous. The payment is going to continue. Yes. So they're going to receive a message that you've received so much from the government of Uganda through Post Bank. And the reason is COVID Relief Fund. Yes. Thank you so much. Can we call the... Can now give me the names, at least one or two. I'm about to approve the transfer. 1, 2, 3. Yes. Click. Approve. There is a password. No. Kiwedde mujjukira bulungi nti abantu abamu baali bagatuwa emmere, abamu bagatuwa essente, abamu mmere, naye cabinet n'esalawo nti abantu tubawe ensako mu cash. Era njagala okuyozaayoza bannayuganda abasobodde okufuna olwaleero, namwe abatannafuna mugenda kufuna. Twagadde tutandike n'abo abasobodde okubanga bakoze sipiidi eyayiriiri okulaba nga tufuna amannya ago. Ekisembayo njagala okusiima bannamawulire namwe bannayuganda bannange n'okubasaba nti obulwadde bukyaliyo yadde bagamba ennamba zigenze zikendeerako katono. Temweyibaala, mubeere nga mwambadde masiki, munaabe mu ngalo buli kaseera, abalina sanitizer mugikozese tusobole okwanganga ekizibu kino oluusi tunaatuka ku ntiko yakyo kituveemu. Nze ndaba nti tujja kugamba tuli bawanguzi nga ffenna tusigadde tuli balamu.
Abakyala n'abaami kambanjulire Sheikh Musa Sinani omulombi w'eddwa ng'onaavumula n'okutangira endwadde ez'enjawulo omuli amajinni, ebisiraane, bakuba, onoonya mulimu, mukyala oba mwami weetaaga mukisa, olina olutwe n'ebirala bingi nnyo gwamwetaaze musange wankulu ku kisaawe oba mukubire ku nnamba y'essimu 07529 954317 oba omuweereze ka message ku WhatsApp 0782794922 ye Sheikh Musa Sinani tosubwa yangu wawonyezebwe. Bwentyo nyongera okwebaza gwe wena akyagyekuumiddeko webalinyo webalire ddala ate nga gwe atandaba kubanga otoyingako nyongera okujjukiza nti mukwano gina maaso biri ng'ate osubscribinga ku channel yaffe. Olunaku olwaleero ye Honorable amanyiddwa nga Kazibwe Bashir owa Kawempe South agenze mu maaso okubanga ate akola emikolo egy'okuwowa mukyala we wabula ng'ate omukulu amanyiddwa nga penge ku nsonga eno tatudde avuddeyo n'agenda mu maaso okubanga agamba nti omusaala gwakonye dda ku akawunti lwaki towassa wamma. Kino kigenda kutereza enguudo za constituency yewammwe Seggirinya eyagula ambulance ono amulabanga omusiru. Bw'atyo n'amaliriza ng'agamba nti obayiriddewo omubiri abantu b'e Kawempe. Wabula nga abaana babaddewo ku ground ne bagenda mu maaso okubanga ate bamutegeeza nti omusajja yenna ow'amaanyi emabega we walina okubaayo ate omukyala. Bwe batyo bagenze mu maaso okumutegeeza ne bamubuuza abangi nti gwe ali ebweru ne ku bbanga ly'omaze ebweru kikyokoledde ensi yo okuggyako okwewomoggola ebituli mu mayindo. Si bigambo byange be bigambo abaana ne bagenze mu maaso okubanga bakozesa. Anyways, nsigadde nze Fifi the News ankanga bulijjo atakuumira mpeera gira bankuumira mwekuumireko nkomawo nkyabaweereza ate nga mbaagala nnyo.